Omulamwa gw'olunaku mu Akayisanyo. Kati hani kyembadde ngamba listi gye twawandiika last Saturday tulina ebintu bye tulabira okuteekako. Waliwo senga ow'ebukoto yali nnyo mukwano gwa Dadi bwe tamuwagomesa ajja kunyiiga. Katuwandike senga ow'ebukoto. Senga bukoto. Kati ate biri ebintu munnyo, sukaali, buto ebyo mu kikubo bya layisi. Nebyo bibireke waliwo nina munywanyi wange bamita Semugenze yagambye nti ebyajja bitukolerako byonna. Abantu obeesiga mu kwanjula kuno ojja kuteeka omuntu ku bintu tutuuke ku last minute yeebuzebuze ajjeko esiga ebintu byonna tubyegulire. Waliwo nze bebi ogenda kalubyamu ebintu naawe. Embuzi erina obbeerako. Embuzi Dadi wange ebeere katani aganye mugamba akwate mu nsawo oli ne bwakusuliza emitwalo 5 nga tegiriiwo oyo talina makulu akuwadde 2 nga gya cash asinga ku bebi ku bigambo byonnyonnyodde olowooza naye situpapidde omukolo guno tetunnapapa nze ndeka nze sigenda bifumbayo ewuwo nga tomaze kusasula bazadde ndabanga abapapye kubanga olabika okakulizo naabungi kuba nze emikwano ejjange enjesiga naye ate gondaga nti togyesiga kati ndaba naye kale tugenderaawo mukwano manyi saagala onyiige banaye Sandra ni bulungi omwana ajaja ngamba lulyo olubuto olwe walina nze Linda ono si ye taata waalwo nali mbaddeko n'olubuto biki Leka byoyogera naawe Linda. niti Sandra omwana obadde muwala oba mule nze nga mwana wange biki byayogera Linda olubuto lwe walina obadde olaga wa Sandra omwana tanatandika kusoma omwana ki naye Sandra biki byoyogera Sandra nze byogera sibitegeera kati nno Sandra nina omukolo gw'okwanjula layira nja kukubirako mukwano naye omwana omundabira bebi sibitegeddeyo byembadde mpulira wangi sibitegedde byembadde mpulira ate biriwa olina omwana nedda waliwo kale olaba waliwo sisanga afaanana ennyo abantu nedda leka kupalapala nyo otandise okupalapala omwana abadde kiriya nnyo ng'akugamba ng'ayogera ku bintu by'omwana wano nnimba bulijjo unnimba kuba oyina n'abaana wasalako dda bulijjo oyina omwana sirina mwana oyina omwana amaaso gonna gonna kati biki bibadde otijjukana nabyo wana embuzi eyidegako ku lukalala kati yaki oli mukumfira kitegeeza bingi gyo nnimba oli mukundimba ekyo nikyo tukiyimirizemu ate lwaki tukire nga tukirese kati tulina buzibu okwanjula kugende maaso oba embuzi ogisazaamu gisazeemu kati kisazeemu nedda soka tuyimiriza omukolo guno kirabika kati bingi byo byoli mukunkisa omukolo tuyimiriza tutya nga abagenyi twabawadde akaali bingi byoli mukunkisa tusobola olowooza abazadde bange bakuzanyirako we tubagamba omukolo we tugusazaamu ng'oli mukumanyira bumanyizi ate nkumanyize oli mukumbuzabuza otombuulira mazima lwaki tombuulira mazima nkubulire mazima olina omwana mwana ki ng'oli mukwano gwo gwayogedde bw'onoogendera ku bya mikwano amaka ogenda gatambuliza ku mikwano lwaki tokyewakanye ng'akyaliwo tekikulemye tondabye tekikulemye nga gwewakana batyo takulumiriza addala nakuba enduulu olina omwana tuyimirize omukolo guno tuguveeko tusooke tuguleke bugambi tolina ssente teweekwasa tusooke tuguleko omukolo tusooke tuguyimirize Sandra yeeyogera buli kamu kasanga ayagala akwongere oba ebiwala byabaaki kimantala n'ebigambo ekyana kyalemera mu lugambo buli we kituuka lugambo bizunga buzunzi biringa measles. Omulamwa gw'olunaku mu Akayisanyo.